abagwira bakyerisa nkuulinga newankubadde bannayuganda babamanyi nga bamusiga nsimbi abasuubuzi b'ebyuma by'ebidduka nabo balaajanulwa aba China okubaguza ebyuma ebitali ku mutindo olwo ne babajooga n'okuwamba obutale bw'ebintu byabwe. Kitegerekeseko nti aba China kati tebakoma ku kuguza abasuubuzi byuma by'ebidduka wabula batembeya ne kamukamu eri abaguza ekintu ekyeraliikiriza abasuubuzi bano. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina omwegattira abasuubuzi b'ebyuma by'ebidduka ekya Uganda Motor Spare Traders Association Mujenyi Christopher, abagwira naddala aba China bazinzeeko obutale bwonna okutunda ebyamaguzi byabwe ku miwendo egya wansi ekiremesezza enkulaakulana awamu n'okunyigiriza bannayuganda. Era mu kukikola kireetera bannansi obuzibu. One, tebafuna value for their money. Mugagula omupiira nga bwe yagenda kuvuga emyaka ebiri n'aguvuga emyezi esatu oba mwezi oba wiiki. Bo ate abasuubuzi b'ebyuma by'ebidduka be twogeddeko nabo bategeezezza nga bwe bali mu kunyigirizibwa okw'amaanyi olw'ebintu ebibaguzibwa aba China ebitali ku mutindo. Oluusi bwe tujjeyo ku factory bakuwa ekibokisi nga kiri wamu ogenda okituusa wano ng'ekintu kye bakuwadde si kyekyo okukizaayo takikkiriza era tubiina wano bingi. Mucho era abasuubuzi bano balumiriza ekitongole ekivunaanyizibwa ku mitindo gy'ebintu ekya Uganda National Bureau of Standards okwesulirayo Gwannagamba okulekera ebyuma ebitali ku mutindo okuba ebingi mu butale nga y'ensonga lwaki obubenje bw'ebidduka bweyongedde ennyo ensangi zino. Tebalina measures determiningira quality ya kintu ekyo nze kennyini ayogera natulako n'aba UNBS mu Protea Hotel nesituka ne mubuuza nti mwaba UNBS mumesharingira wa quality ya spare wafajja ekyuma ekijja mu Uganda nti kina kukolamu bate kisobola kukolamu. Commissioner Naimia nangamba amazima gali nti tetulina. Wabula aba China betutuukiridde okwogeraageranyaamu ku nsonga y'emu bewaze kamera zaffe bwe batutegeezezza nti tebamanyi kwogera Luzungu. Ekibiina kya WUMOST era kiri mu kaweefube w'okutambula eggwanga nga bateeka mu buli kitundu abantu okubayambako okusomesa bannayuganda ku bikwata ku byuma bya pikipiki ebitali bicupule. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.